mukwano gwange mpuliriza kulamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeera mulamu. Nzikiriza nti Mukama bakumye bulungi. Neetaagayo abantu 2 3 4 5 ku nsonga gye ngenda okwogera eri omubiri gwa Kristo. Ogenda kukkiriziganya nange oba ogenda kugaana, naye nze bwe ndi we nnakula nti njogera kyempulira nsi ey'omu mwoyo kyekomunikatinga. Ensonga zino ezigenda mu maaso zisiikudde, zirina ebintu bye zigenda okusiikuula. Ngaetwalaba omulembe gwa COVID gulina ebintu bye gwasiikuula. No, naawe ensonga eno eya Apostle Mulinde erina ebintu byesiikuula. Bitambula mpolampola eyo munda. Naye omuntu yekka omulokole alaba, awulira, ateekwa okuba nga ssaawa zino alina kyeyeetereza. Nina ebintu biringa 2 3 byenyagala osooka okwogerako. Ngenda kubawa ku signs z'ekyoto kiri kye nabagambako, kubanga wala abazze nga bambuuza ekyoto kye kiri luddawa oba kyekino nange kyemmanyi. Ogenda okwetegereza ekyoto kyakugambako ne characters signs zaakyo nga zeezo era nga kyamanyi era kyekyo. So nentegeera nti abantu bano gye bali, naye eddoboozi lino lirina abantu beriyamba, wadde nga bangi basobola okuvuma n'okukyawa, naye eriyo abantu abagenda okubaako okulamu bwabwe engeri gye babukyusaamu, gye babutereezaamu. Oli najja n'agamba nti ekyoto kino oba kyekino, waliwo ekirooto kye naloota nzijukidde, kyekino oba kino ne waba takugambye muweereza waakyo, ne waba takugambye wawe kiri location, naye characters zaakyo ne signs zaakyo zakuwadde nga zeezo. Akati tulina ensonga za Bishop Kiganda ezaayita, mwena mwazimanya. Weewaawo twayimirira okusupportinga Bishop Kiganda. Apostle Mulinde naye olwaleero tuyimiridde okumusupportinga mu mbeera eyo. Naye question gye ngenda okubalekera era gye ngenda okulekera abakulu abanaawuliriza nti right now tetunaba kuwulira ku ddoboozi lya mukyala Mulinde. Mu nsonga zino zonna tuwulidde nnyo Muzeeyi Mulinde ng'ayogera, naye omukyala tetuwulidde side ye. Akati Apostle Mulinde bw'avaayo ogamba nti agenda kuwasa fonnaawo, agenda kuddamu okuwasa oba anoonya, njagala tukkiriziganye ffenna, tekitegeeza nti nno kati agenda kunoonya. Ateeka okuba nga yanoonya dda, ateeka okuba nga alaba dda, wateeka okuba nga waliwo ensonga ate wakati awo endala ffe ze tutayinza kuyingiramu oba okutegeera. Weewaawo ng'ayinza okukwata omuzindalo n'ayogera mu bantu, naye wateeka okubaawo ensonga naye zaatasobola kwogera. Ate oba oli awo ng'ate omukyala yalizoogedde, naye omukyala tetunaba kuwuliriza ddoboozi lye, nkirese mu bbanga. Kyekimu era what happened to Bishop Kiganda. Bishop Kiganda naye kyekimu, mukyala we tetwawulira ddoboozi lye, tetwawulira side ya Bishop Kiganda, mukyala wa Bishop Kiganda, naye twawulira eddoboozi lya Muzeeyi Kiganda. Okay, aside that saagala kuyingira nnyo wala eyo. Ekkanisa ya Kristo olwaleero wetutuuse, bwe tutaazuukuke tugenda kuliibwa mpolampola paka compromise egenda kututta. Tulina ekyoto nakibagambako. Ekyoto kino waliwo yaŋŋambye nti akakati waba waate abasumba abatakiika mu kyoto ekyo, naye ate nga nabo obufumbo bwabwe bwayonooneka. Ekyo waliwo yambuuza ekibuuzo ekyo mu komenti emu. Naawo njagala mbagambe ebigambo bino nti ekyoto kino kyekimu ng'ekyoto ekyali mu bikolwa by'abatume 2-3, ekyoto ekyali mu Pagamo nga kyekyali ekitebe. Nawo ekyoto kino kitebe, ekitebe ekirina emirandira gyakyo gye kyakola, tekitandise kati, kyakola dde emirandira gyakyo. Njagala nkubulira mazima ga Kristo, 95% ekkanisa eziri mu Uganda, buli kkanisa erinamu memba akiika ku kyoto ekyo. Nkiddamu, buli kkanisa 95% balina 95% ba memba abakiika mu kyoto ekyo nga basubscribingamu ne bakinywako, bali mu kkanisa. Ekkanisa yo gy'otuulamu gy'oweererezaamu 95%. Ekkanisa ya Uganda 95% ba members abatuula mu kkanisa zaffe basubscribinga ku kyoto kiri. Either agenda kuwuliriza, someone agenda kijja ku internet,
obe walala wonna oba mu bitabo oba wonna kitwale bwotyo material yonna gwe bagenda okuyisaawo bagenda kumuyisaawo agenda musoma ate bagenda mukkiririzaamu nnyo nawo kalakita z'abantu bano ze zino nti tebakkiririza ne bwaba nga atuula mu kkanisa yo n'awuliriza naye asigala takukkiririzaamu wabula asigala akkiririza nnyo eri ku kyoto kalakita emu naye minshoni y'abantu bano bonna kubanga kyekiri ekiri ku top kumenya bufumbo kumenya maka ekyo boyagala oba tuyagala kubanga ne nannyini kyoto ekyo yalina mukyala we ne baawukana ensonga ze saagala kuyingira naye bwe baayawukana tebadivosinga naye naafuna ate omukazi omulala nkiddamu naafuna omukazi omulala kakati wewali endagaano awo kati endagaano yakumenya kati yesitaani kyakola anoonya ekyoto ekyatambulizaamu agenda azize tasobola kutambulira mu bbanga no alina w'alina okutuula kati nga bwolengera abayimbi mu gospel nti abayimbi waliwo ekyoto nannyini kyoto ekimenya music ministry mu Uganda ddala ekkanisa ng'ekyoto ekyo nannyini waakyo akitambuza ye Joseph Mayanja gwe bamanyi nga Chameleon very open kakati bwiye bw'atyo bwakola ajja n'afuna ekyoto kye n'akizimba n'amuwa duties zigenda okuba nga zikola ekintu ekyo kakati bino byolaba bino ebiriwo byonna marriage breakups byamulinde twala tugende bakiganda ani bonna bwesobola okumenya there is a spirit behind that naye ng'ate omwoyo guno gwo gumenya kakati njagala nkuwa ekyokulabirako kino ekirala nakugamba emabega kuwali nti basobola okuteekerateekera omukazi ng'ogenda kumuwasa olunaku olwaleero naye nga already si muntu ali awo ayambadde bubiri naye nga si muntu naye nga agenda kutambula nawe emyaka 2, 3, 4, 5, 10 nga mweyagala myaka 5 mulimu kweyagala okutabangawo mumale mutuuke emyaka 3 mu maaso eyo ng'alaba ekkanisa enywedde omubiri gwa Kristo gw'okukkiririzaamu obufumbo bumenyeke buyulike batandika ogamba that is it kakati kalakita y'abantu bano buli wobeera mu buweereza njagala nkuwa ekyokulabirako kino bw'ogenda omanya nti ekyoto ekyo weekiri ogenda kukkiriziganya nange oba nedda buli wobeera mu kkanisa ne balangirira marriage conference naye marriage conference eyo neggwako naye ng'ebigambo ebyogeddwa byonna bya buliri kisenge kakati kitegeeza kinti omulembe guno n'ekyoto kino guteekateeka nnyo kye bayita wedding than okuteekateeka marriage mu booluganda nti bafaayo nnyo kutegeka wedding naye ng'ate bayibuli esinga nnyo kuemphasizinga marriage than wedding in fact bayibuli yonna oyinza ogisoma n'osangamu wedding emirundi 2 gyokka naye neeyogera nnyo ku marriage kakati marriage eyo tebeera bubezi mu bbanga wabula eri connected n'omubiri gwa Kristo kyekyo omutima wa Kristo kyayalogerako mu gundi mu Efeso 2:25 eyo nti kino kyama it's a mystery it's between kanisa ne Kristo ngenda kujja nkuwako characters ojja kukkiriziganya nange oba nedda kasita onaabeera olwaliro tulina enkuŋŋaana ez'abafumbo naye bonna bamaliriza bali mu kuseka busesi abantu be muli mu kunyumiza ebya sekisi abantu be muli mu kunyumiza eby'omu kisenge omusajja bamukwata bwe bati omukazi bamukwata bwe bati bonna teri n'omu yagenda kuyingira bufumbo nga mbeerera 95% 98% bonna bagenza okuyingira obufumbo nga bye bakola babimanyi babitegeera onfuna kyengezaako okugamba kakati gwe oli mu kusomesa abantu nalina we nali nempuliriza omuwoluganda omu ng'ambuulira nti yalina audio gye yansindikira balina conference mu gye baali balimu naye ng'omusajja n'omukazi omusumba bali mu kusomesa ebintu sitayiro z'obuliriza mulina okwebakamu ne mukyalawo nti gwe bw'otabikola wali omalaaya agenda obimukola wabweru eyo so kakati tulina omwoyo guno gwe tulimu abantu gwe bali mu kunywa obunywi nga si gwa bwa Katonda naye njaga otunuulire ekkanisa kasita batandika okwogera ku bintu eby'obuseegu bonna bagenda kusanyuka waayi kubanga kye banywa nkugambye wetegereze marriage conferences kasita batandika okwogera eby'ekisiru sex nga gwe basimbyeko omulamu amanya weekiri ekyoto ekyo